Mbalamusiza banyabo ne bassebo akawungeza akalungi kansubire buli omwali bulungi gyasinzira okuwuliriza. Essaawa ziri 2 zennyini tezinnasobolokamu wadde eddakiika n'emu ze nabasuubiza okuba nti nze yatuwayeemu. Olunaku lwa kumekayo olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri lumu ennaku ziri lumu omwezi gwa 7 omwaka 2020 tusigalizaayo emyezi wajindaba tutandike campaign kasameeme. So mbalamusiza nnyo mwenna batuuliza kansubire muli bulungi. Saa zino nabagambye zino zennyini era ntumbudde saagala kuyitamu wadde eddakiika y'emu y'ensonga lwaki nzagadde zijje ku saa zino zennyini nga saagala gamba nti ate saategedde saawulidde kiki nzagadde ntuuke mbudde bwennyini bwe nabadde mbasuubiza nti z'essaawa entuufu ze nabagambye nti ngenda kujja. So mbalamusizaako mwenna abakatuuka kansubire muli bulungi. Etubadde ne tubulaganye si lwakuba nti mbadde siriyo mpumuzaamu nange engalabi yange nga kansooke empummulemu nga bwe ndabye bigenda mu maaso so n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo kw'embandiko kubanga ebintu bino biba bisaanamu okunoonyereza n'omanya kyogenda okuwa abantu nga kigenda kuba kiwoomera amatu gaabwe n'okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga. So mbalamusiza nnyo mwenna abakatuuka. Njala okwebaza mwenna bannayuganda buli omu gyali mu diaspora agezaako okukola nti ofaayo okulaba nti enkyukakyuka mu Uganda ebeerawo. Njala nnyo okwebaza bannayuganda abali mu Middle East, njala okwebaza bannayuganda abawangale mu nsi za Africa, njala nnyo okwebaza bannayuganda abawangaalira eka naddala abali ku ground abaagala enkyukakyuka mwenna mbalamusizaako. Tuna okwebaza bannabyabufuzi bonna abaagala enkyukakyuka mu Uganda nti musigale ku mulamu temuvaako. Eno y'essaawa y'okulaba ani kubanga twagadde okumanya baga enkuba eryoka neetonnya tumanye ensisira bwe zenkana emyoyo. So enkuba eri mu kutonnya twagala kumanya ani. So lwali kindeese njala balaga ani mbabule n'ebiki mbadde temumanyi ne specifically yogenda kuba tutambulira ku mboozi byakulonda naki kigenda maaso mu Uganda. So mbalamusiza nnyo n'abakatuuka eyakatuuka tegeeza munno vidiyo tanti saagala kuleka muntu mabega. Ekyo mukimanyi bulungi ze sireka muntu mabega njagala buli muntu yenna tutambule ono tube nga tutambula tugende mu maaso kubanga emboozi zendeese zigenda kubeera nnyuvu nnyo. Yensonga lwaki mba njagala buli omu abenga waali ku vidiyo eno tugirabe tugende mu maaso. Okusookera ddala simanyi bantandikire ludda kubanga ebyokwogera nina bingi. Simanyi ebyokwogera nina bingi nesimanyi wengenda kutandika naye nga bulijjo njala tandika na kiggula luggi. Naye nga sinatandika na kiggula luggi njala otwala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda asobodde okuba nti yatuusizza muganda waffe Edi Mutwe ku mazaalibwa ge olwaleero nti muganda wange Edi Mutwe happy birthday to you. Mukama akubeezeewo osobole okuba nti okuza abaana bo n'okuba nti okuma omukulembeze waffe. So muganda waffe Edi Mutwe happy birthday to you. Mpozi ne mwanyinaffe omulalo yabadde ne happy birthday abadde mwanyinaffe Sylvia Mugisha owe Boston mu America. Mwanyinaffe happy birthday to you too. Naawe bali kula okuze oyo naye muna people power asinzira mu kibuga Boston eky'Amerika. Oyo nanamukwatako yenna ajja kuba ina kyayagala kubanga tasupportinze people power asula ntebe. So buli muntu yenna agezaako okuyimba mu kyalo oyo ojja kuba weyimba people power kubanga akoze ekintu kyamaanyi nnyo mu kuliisa abantu abanaku mu kutambuza struggle nga waayo buli kimu ekyetagisa ku ground okuba nti ayamba struggle kubanga etambula. Si kyangu nnyo kuba nti buli muntu avaayo ne yeewaayo naye abantu abavayo kuwa obuyambi naddala mu struggle eno please mubale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo. So ntandise bwenti njagala buli muntu akwate ekkalaamu n'olupapula njala tutandika bwenti kati ntandise ekiggula luggi video tenatandika njala tutandika n'ekiggula luggi. Ebbanga giriiseekokko najja mbagamba nti egenda kufuutukayo bannabyabufuzi abagenda okujja nga temanja bwevudde n'abo kennyini abaali beesimbyewo bagenda kujja nabo baleete endowooza yaabwe nti baluza tubeerabidde era batandise okujja mpolampola naye nga bwe tumanyi nti twagala nteekateeka y'amateeka n'afuga y'amateeka. Constitution egamba buli muntu yenna waddembe okujja okwesimbawo provided nga ebigendera byalina bibye ng'omuntu so si bamutadde mu buteesi. Ne sofa abantu b'ennakalaba bonna abagamba nti bagenda kwesimbawo njagala kwogerako ku bantu bano wammanga bembadde temanyi n'emirimu gyabwe gye bakola njala tutandika bwenti. Mu Uganda ku mbeera y'ebyenfuna eriwo n'okuba nti mu Uganda bannabyabufuzi bonna basinga ebitundu 9 ku buli 100 baba tebalina mirimu gya kukola kwe kujja okwesimbawo so si kujja kwesimbawo kukolerera ggwanga babeera ba job seekers. So nga bwe tukitegeddeko nti bannayuganda bonna balina byabufuzi kabemba parliament kabeera ba ministers bonna kabeera wa chairman Lucifer tebajja kwesimbawo kukolerera
bantu bajja kunoonya mirimu gifuna jamba oba kufuna sente zigule bantu baabwe kyakulya so sikkolerera bantu njagala twawula ebintu bibiri omuntu anoonya omulimu n'okusaavinga abantu banjawulo nnyo njagala bbawako ekyokulabirako ekyomugenzi ggwanga Waswa Kasirye ggwanga bwe yagenda mu bwende yagenda kusaavinga era olwamala okusaavinga abantu be n'awummula oyo gwe tuyita service man ne bano bapolitician betuna bona mu Uganda basinga obungi 90% bonna ba job seekers kabere bamba parliament kabere bonna bapera ba job seekers so nabano abazo okwesimbawo olwaleero njagala balagako omu ku bo mbadde siri wamwogerako naye ngambye nno njagala mbamulisizeewo ewantu wano ekintu kigenda okutuukawo nga mukitegedde tutandise tuti bannabyabufuzi abasinga obungi abajja ku ssaawa esembayo ngeri okwesimbawo kuwa president 1 President Kaguta Yoweri Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi ababaleeso basimbawo ku ssente z'omuwi w'omusolo nkiddamu bannabyabufuzi abavaayo ku ssaawa envanyuma okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ekisookera ddala President Yoweri Kaguta Museveni Tabayisirwa mutabani wa Kalekezi tumpalaata yababaleese ku ssente z'omuwi banajja 50 ne bajja 100 bagenda kubanga bajjide ku ssente z'omuwi w'omusolo njala bajjira amannya gano wammanga babadde bajjanga beesimbawo naye nga temanyi lwaki beesimbawo 1 Dr. Abedi Bwanika ono nno yeeyita munna DP naye ng'ate yaddukako ne mu DP n'akola ekibiina ekikye oyo nno emirundi egisinga obungi abadde ng'ajja ne yeesimbawo ku bukulembeze bwa Uganda naye nga ssente azijja mu State House n'ebyokukola byonna bijja mu State House tulinawo omukyala gwe tuyita Kyalya kati ali Bungereza akola nga babysitter ne bwe butuuka mu kaseera k'okwesimbawo naye ajja ne yeesimbawo ono state agent asusula President Museveni tulinawo Dr. Barnabas Byamureeba ono ye abadde yeesimbye emirundi ng'ebiri tulinawo kati omupya gwe baleese kubanga ategeddeko n'ekyalya akomawo atubale tulewo ne zirita kabuleta kati abatamanyi kabuleta abadde munnamawulire asakaga ebyemizannyo ate kati yafuuka pasita kabuleta sigenda mwogerako nnyo naye njagala babulira waki papasira abantu bano bajja era lwaki ani abaleeta ekisookera ddala President Museveni aleeta bano abantu okwesimba ekisooka okukola diversions mu balonzi ekyokubiri okuba nti bayina kye bakola kye tuyita mu kooti omuntu yenna avunaanyizibwa omusango gw'okubba akalulu bw'afuna abantu babadde beesimbye nabo abawera batono ne baga nti ffe tukkiriza kye tuyita declaration nti bo ne bakola declaration nti akalulu ke tubaddemu tukkiriziganyizza n'ebivudde mu kulonda nti kabadde ka mazima n'abwenkanya kati gwakiraiminga okuba nti bakubbye tosobola kudifiitinga gwe bagenda nti awangudde nabano abadde babaki n'abadde bazze okwesimbawo abalala oba munfuna bulungi so omulimu gw'abano abantu President Museveni abaleeta mainly kutabangula kulonda nti singa abeera okumutwala mu kooti already bano abantu baba bavudde ne bagamba nti afa okusinziira akalunga bakabadde tukkiriza nti President Museveni awangudde kino mukirabyeko emirundi egisinga obungi Dr. Abedi Bwanika abadde ng'asayininga ku foomu ezivudde mu by'okulonda nti yakkiriza President Museveni awangudde n'amusindikira ne message mukyala Kyalya abadde akola ekintu kyekimu n'asindikira President Museveni message era ne ku foomu eza declaration eziraga President Museveni awangudde azikolako Barnabas naye yakola ekintu kyekimu kati nsinza gamba ne kabuleta tagenda kukola kintu kyekimu kitya kabuleta tumumanyi abadde mu Uganda emyaka mingi nnyo ngalimbye emizannyo ali mu sports n'amulemerera kubanga bano bamu ku bantu abasula omugezi Dennis Obuwa era ne balwanyisa nnyo Mulindwa Lawrence owa Kitende ne bamulwanyisa nnyo ebintu byonna ne bimulema kati njala kwebuuza kabuleta ebbanga lyabadde mu Uganda emirundi gyonna Museveni gye yeesimbye ne bala gye yeesimbye olwaleero ku ntabiro gye twagala omuntu omutuufu atuuse opposition kabuleta lwajjeyo engalabi y'okujja okwesimbawo that is a big question mark ekyokubiri tukitegeddeko information gyenna nti President Museveni ng'ayita mu mbonye ono pasito omufere omubbi batudde mu meeting ne bakkiriziganya ne kabuleta okujja okwesimbawo okukola diversion era mulabe kabuleta abadde afuluma press conference gy'akoze agikoledde ku Serena Hotel kubanga Serena Hotel ya President Museveni wadde Aga Khan yagimanaging mwetegereze bulungi nnyo ebifulumya ku social media abadde aliwo equipped ne recorders zibadde zimulika emabega mwetegereze bulungi ngenda bipostinga abadde aliwo equipped ne recorders ezimbadde emabega muyine mabega mu kabinako gy'abadde mu suitien abadde recorders ezimbadde emabega so omuntu eyamuleetedde okwesimbawo yali President Museveni ng'ayita mu mbonye pastor yamuleetedde okwesimbawo njala kubulira abadde mukozi all along nga mukozi akolesebwa radio ne TV okujja okuwa analysis ku mipiira era
ajjawa interest atalina business mu Kampala gyagamba nti yeno ntunda naleta interest egenda okwesimbawo sente yazijjeewa omukozi w'omusaala. Ask yourself before you accept each and everything which comes across you. Kabuleta project ya Museveni ya mulese kubanga ayagala kujuliriza ennamba eri gye mbagambye edeclaring anti defeatingiddwa. That's the trick. Eye namba kasitedi clearing anti ffe tubadde abantu 20 nti ye naye abantu 13 tukkiriza nti okulonda kwa free fair era ffe tukkiriza nti President Museveni awangudde ne Kabuleta amugasse ku namba eyo egenda okuba awomu ku bo. Kabuleta ono teyandibadde mubi ne ola lwaki abadde tavangayo kujja gama agenda kwesimbawo. Era leyo mu kaseera kano mpawe kaaga lwajidde mbwalambu economic situation ya Uganda si ntuufu. Ekyo nno kikyamu. Ekyokubiri, Kabuleta muganda wange sikuyinaako buzibu naye statement gy'okoze yekusuddeyo. Njagala ntegeeza bannayuganda statement gy'okoze ogambye bwoti nti toli willing kwegatta ku bantu bonna bavuganya gavumenti, oyagala bo bakwegatteko olyoka okkiriza okwegatta ku bo. Ekivuunulwa nti waze ne instructions okuva w'omukulembeze ng'azikugambye bulungi nnyo nti toli willing kwegatta ku ludda luvuganya gavumenti. Si Bobi balina okwegattako. That means nti you are not willing and you are not in opposition. You just came to increase the number of participants or candidates. Mukitegedde bulungi. Era okole statement yemu nkukwate ntegeere na information gye mbadde nfunye nti we state funded agenda okwesimbawo. Ekyo nkitegedde bulungi nnyo era nkifunye bulungi. Kasita okoze statement yeeyo abasigale bate banagitegeera bw'ogikoze nti nze enzize okwesimbawo nganze naye ngenda tereza byanfuna emyaka 35 Museveni afuga. Wulira musajja mukulu lwaki ovuddeko ku crucial moment ate lwaki bw'ovudde mu press conference ogambye nti gwe togenda kwegatta ku ludda luvuganya, ogenda sigalawo nga gwe bo bajje bakwegatteko. That means gwe ekyo kyonna ky'olina wakusigala mu lwokalolo. Well and good, no problem, constitution equal rights so, but amazina go zina bulungi amazina go mu nkima kubanga muno mu nkima muli muzisega wagaba sewagaba zijjako kuba emikira tojja gisobola. Era kyo kyugambiddewo your state funded agent agenda okusanika ku declaration forms ng'okkiza nti President Museveni akoze eki awangudde. So n'abala bangi bajja ko balabaga nti akantu kano babadde bakakozesa ebbanga ddene nnyo nga temukama. Njagala kabalaga nti bano bakozesebwa okujjuza ennamba ewa President Museveni obuyinza ne mugenda mu kooti egamba nti ate abalala babadde bavuganya bagambye nti omusajja tuwangudde bulungi mwe muvuganya kiki kimuleeta. Kiba kitegeeza nti already abamu ku bakande kasaba declaring nti Museveni awangudde ng'already abataddemu ssente. Kiba kitegerekese nti Museveni aba awangudde tunawo ogenda mu kooti kola ki? Besigye ye abadde asirikanga busirisi ate bakande tibakyali bangi. Kati omugenda okulaba akavuyo buli muntu agenda kujja forms ez'okwesimba bagenda zijjayo bulungi nnyo. Kati batuuke mu kavuyo wali akaga nti bagenda kwegatta. Buli omu aleete ebisoboka n'ebitasoboka era mujja kulaba nga unit oba union tegenda kubeerawo. Ekyo kibabuulira nkibabuulidde. Buli omu agenda kuleeta emboozi ezitasoboka mu unit gye bagamba nti egenda kubeerawo era egenda sigala ng'omwaka guli bwe gwaggwa nga baawukanye nga tebakkiriziganyizza. Ekyo kyokuba President Museveni akimanyi bulungi. Yasoma divide and rule. Yasoma divide and rule. Mwene munagamba omugisha muntu agiye forms agenda kwesimba. All and good. Eyo constitution right ye. Masombira ono mufere bwanaga nti agiye forms agenda kwesimbawo. Eyo constitution right ye. Naye obuzi obunaaba bagenda kubuuza bagenda kukola unity. Batuuke mu meeting baleete ebintu bagenda okusaba nga tebisoboka ekigenda okuva bagenda kwawukana nga buli omwaka oteri ekyo mu kirinde. Era nja kibagamba. So Kabuleta mumutegedde bulungi mbagambye ng'obudde bukyali n'abala bangi nnyo bagenda kujja. Naye ekigendo baleta mwetegereze nnyo statement ze bakola mu press conference. Mudde mwetegereze statement za Kabuleta zaakoze bulungi nnyo ate nga already ffe twakitegeddeko nti President Museveni ye yamusindise ng'ayita mu Pastor Mbonye kubanga oli ye menta we. Awo nno nvuddewo ngenze maaso. Lubadde teruli busa President Museveni nga bwakola bulijjo nga bwe tugenda mu kulonda ennamba y'abantu abayingira Uganda yeeyongera. Already tubadde tumanyi nti coronavirus mu Uganda taliimu. Kyakoze ekyobuswavu. Omanyi bano abasajja bagenda bakola ekintu tomanyi nti waliwo bagenda ku analyzinga kintu kino.
all border entries in Uganda right now are closed. Tewali migration process yonekirizibwa kuyingira mu Uganda. Olwaleero President Museveni akoze ekintu ekigenda omulabisa mu nsi yonna. Congo yalonda omukulembeze era eri stable. Teri wadde conflict n'emu mu Congo right now. Teri wadde n'emu. Olwaleero President Museveni aguddewo border ey'engondwe n'agigula okukkiriza ba refugees bayingire mu Uganda. At this juncture, nga tukimanyi bulungi nnyo tuwaliwo polling stations mwakuliyetingayo abantu abagenda okulonderamu nga mukimeti coronavirus mukkiriza muntu n'omu kuyingira mu Uganda mune muggula boda y'engondwe muyingizemu abakongo bonna bavudde gye mwadde babakuŋŋaanyiza bayingire Uganda ne lwaki temuswalako mugamba corona mu Uganda mwali boda mwazisiba temukkiriza muntu n'omu kuyingira kiki ekibaguza boda y'engondwe mutandika okuyingiza abamu buyingiza barefugee nga Congo kulonda kagwa teri wadde olutalo n'olumu ne president aliko bamwerondera tokitegeera mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda ku bintu mubikola babitegeera bannayuganda bategeera boda nzigale until further notice Uganda teyingiza ba refugees kubanga mu East and Central Africa right now waliwo olutalo kyekibaguza boda muyingiza ba refugees mugende ku NTV mugende mufune sources era mujja kula amawuli gemba gamba jegali bana basajja batandise kukola bintu bya kisiru kubanga tutegeddeko nti basaze emitwalo egiwere 10 basala day and night migration ekoma okukola ku ssaawa 10 ezezo ku boda mumukkiriza muti abantu okutandika okuyingira mu Uganda nga mugamba kuona mu Uganda mwali boda zonna nzigale ekyo nkimaze ngenze maaso eno message egenda eri bannayuganda mwenna abasuubuzi ng'osuubulya mu Kampala osuubulya mu Uganda nabagamba nti bannange mbeegayiridde nnyo maaso embeera egenda maaso egenda kubajja mu by'obusuubuzi nga temwetegekedde mwawulidde statement eyafulumiziddwa abamu kubakola mu State House ate nga munene n'agamba nti femishoni yaffe yakwavuwaza bantu ba mu Central era akedde tetugenda zigula tugenda zireka nga nzigula okubaavuwaza ekyo namwe mukimanyi bulungi era mukitegeera bulungi ensi ezisinga obungi bwe zaafuna pandemic eno zaasalawo ne zigamba ba bank managers ne baloni officers nti looni ziyimirire ne zigamba amaduuka n'ennyumba ez'obupangisa nti baddamu kusasuza abantu rent mu Uganda looni zisigadde zitambula rent asigadde akyakyomulatinga bakyabajjako emisolo ate mukyagisasula kati ne mbagamba compare capital gw'olina ali lockdown mu arcade okompea nigende rent gwe bakubanja ogatte rent ogatte amasanyazi ogatte buli kimu onooba okyasigaziza ekintu ojja kuba tusigaza ekintu na kimu kyonna so eno mission y'abaana abasajja yakubaavuwaza completely kubanga mudde omuwulize ku social media voice note ezafulumye abasajja nga bawera nti tulina obbaavuwaza bano basaaga kubanga we can't manage these people bano abasajja bagezezzaako bagoba ku mataka babajjeeko ebyobugagga byammwe babasse babatadde mu business eza buli kika bazibalemesezza still mukyasurvivinga so bannayuganda muli bamputtu nnyo to the extent ndi abasajja bagezezzaako baavuwaza naye mukyagaanya okwavuwala so banonya solution yakubaavuwaza muve mu kintu kino mpaka last so mubeere very careful nnyo engeri gye mugenda okuddamu okureinvestinga sente zammwe in case the economy is open please mbasaba be very wise and be very careful when you reinvest back your money into your business be very careful otherwise mwandikifuwa nga mukizza mu ng'ombe awo nvuddewo eno message njagala ebere loud and clear egenda eri first family eya Museveni ne banno Prince Job Kafero yagamba nti twali tulabye abanene emirembe engalo ekivunulwa nti mu byafaayo byonna ebize bisoma mubaddemu abantu abanene abatibwa mu nsi yonna naye wagenda okuyisawo akaseera mpawe kaaga ng'abantu abo tebakyalabikako nti era n'akugamba nti baakuggyako ekitiyo ne bakuwa ekijiiko okugenda okutikka lole y'omukyanga President Museveni ne famire eyo essaawa zino mukyayina ekitiyo okutikka lole y'omukyanga naye singa munagibwako ekijiiko mugenda kudda luddawa nze nno gano ge magezi gembawa for the first time
ebyokulabirako byengendo bawa byandibadde bayigiriza nti munansi nannyini nsi bwe basazeewo nti obuweereza bwe tetukyabwetaaga wandibadde okkiriziganya n'ensalawo yaabwe n'ogamba nti ekimala katuwummulemu. 1 omugenzi Muhammad Minyaro Gaddafi ye yasinga amaanyi mu Afrika yonna mu kulwana okuba n'abasirikale n'okuba n'ensimbi enkalu n'ebyobugagga. We twogerera omugenzi Minyaro El Muhammad Gaddafi is nowhere to be plus his family. Kulemera ku bantu na butamanya ddoboozi ly'abantu nti nnyini kakomo bakakusaba okamuddizanga. Tugenze Congo, omugenzi Mobutu Wazabanga Sekoko bamuzika yesimbye ejjaali nga n'ebyobugagga betasobodde kutwalako. N'abalina ebifaananyi mu archive zammwe mulaba ebizimbe mu Mobutu yayira ne Congo n'ennyumba ezaali zitunulanga abantu essawa zino zaafuuka bifulukwa. Kino kivundulwa nti empulukutu z'omutozagezi empulukutu z'omusota zigenda na muggo. Bwe mbanga buli kimu kifunye ngera tekirika bakuba ku mukono. Mbadde mbasaba okukuuma bazzukulu bamwe n'ebyobugagga byonna bye mubbye mu ggwanga. Mwandibadde muli nti ekimala katuleke bannayuganda beefuge. Naye singa kana abatanda mwandikomekerezanga abantu bano bensoma. Nkiddamu omugenzi Mobutu Seseko Wazabanga yalina buli kimu ekyali tekirina alina. Essaawa zino bamuziika yesimbi abaana n'abazzukulu teryasobola boogerako wadde we bali. N'ebyobugagga baalina mu nsi yonna byakwatibwa. N'amaka ge agaali gatunulanga omuntu agatamanyi gakwene wa Bungereza gaafuuka bifulukwa musulamu mmese. Ekyo kyakulabirako kyakubiri. Ngenze w'omusajja wa Gambia gwe bayita Yahya Jammeh yalina buli Mbega yeetaagisa mu nsi yonna nga ne bwetaagisa kubega mmesa asobola ogibega. Yahya Jammeh yakomekkereza bamugubye mu nsi ye n'adduka nakati takyasobola kudda mu Gambia. Yalina buli kimu ekyali kiine ng'alina kubanga yalemu okumanya omuntu kyayagala kyeki. Nsembya omugenzi Mugabe yalina buli kimu ng'era alina amaanyi. Yakomekkerezebwa afudde nga ne mukazi we eyali asinga okuba omugezi era omuyaayo mu kumpanya takyasobola kuyingira mu Zimbabwe era nga na buli kimu kyalina kyamugibwako. Mukyala Mugabe enjawulo zero nnyo ne mukyala Museveni Janet Kataha Museveni enjawulo zero nnyo. Ate ono yandibanga mu by'okusinga kubanga kenaakola vidiyo ye nja bategeeza kyekigenda maaso eri omukazi oyo. Kati bwe nsoma famire zino zikulaga ekigenda maaso mu bulamu bwa President Museveni. Mulina abaana, mulina abazzukulu, mulina ebyobugagga. Nze mbadde mbagamba ng'obudde bukyali kubanga tugamba Dawudi Ddebuddo ng'obudde buddo butuuse mwandibadde mutuyamba ne mulize eddoboozi ly'Abannayuganda nti baba bakooye ne mukwatamu ebintu byammwe ng'obudde bukyali. Muhoze emyaka gy'olimu gye myaka gy'okulya essente n'okweyagala nga teryakkubye ku mukono. Naye singa kitaawo ne maama banalemera mu buyinza embeera n'ekyuka nga yakusika muguwa. Munnange ffe temutunenyanga bagamba omwogezi oba omubisi taba mussi. Kubanga ye aba akubulidde ekituufu. Bino mbyogera nga nsinzira ku birabirwako ebibaddewo mu nsi yonna nti buli muntu yenna omukulembeze ageze okulalirako mu bukulembeze afundikira bubi nga ne byakoledde ebbanga byonna bifudde ettogge. Mulina buli kimu mwandiwuliriza amaanyi g'abantu kigabagamba nti tukoye famire mu muntu vire mugende. Kino nno nkikkaatiriza naki nja bagamba bwe nti essaawa zino mulowooza muli b'amaanyi olw'amaanyi g'emmundu. Naye emmundu ebanga kavubuka awaganya abavubuka era ne bakoleramu ensobi mu buvubuka waabwe. Ne bw'amala okukula ng'asuumussemu lwamanya nti nakola ensobi nnyingi nnyo mu buvubuka. Emmundu gy'olaba ewaza abantu bangi bakomekkereza nga gye batutte teryamanyiyo. Nja basaba ekintu kimu muleme kweyambisa mmundu kubanga emmundu muteego gwa muteeru ogukozesa olwaliro ne neiba ajja gufuna. Ekyo kyo mukimanye. Mumpulidde bulungi nnyo. Ekyo kyo mukimanye emmundu terina gyegenda kutwala Uganda. Ate n'ekirala nze ne mbasekerera mwe abeeyise ba Geno mbasekerera ekintu kimu nti temulabirako byakulabirako ebibadde mu Uganda. Mwefudde ekizibu temusobola kulabirako byakulabirako ebibadde mu Uganda. Mwene mwagala okwefuna nti musobola okutiisa bannayuganda to the extent mutandise okupaledinga ebyokulwanyisa buli kitundu kya Uganda nga muteekayo emmundu tanka zaani. Mulina n'enyingiza mutandise okubongera mu bitundu by'eggomba wowa nga mutiisa bannayuganda. Kamba bulireko ekintu kimu.
Mu Uganda tulinne olugero lugamba nti atali kutambulira kusibira ya menvu ekivunula nti oba ekiyinula ennyana kiva mu kibeere nejjukira ennyana ente n'enkulu emala n'ekamiza okukamiza amabere nga gagiwedde mu kibeere. Uganda ekiseera kituuse kamiza. Mwabawoza statement mbu simanyi tetugenda kukkiriza kuwaayo buyinza olw'okuba tuli bajje tulina emmondo. Let me tell you one thing. Okujjako nga mukkaatiriza nti temwasoma era temukkiriza mateeka na biragiro kutambula. Ebiragiro mu constitution ya Uganda amagye tegali wadde supposed kwogera ku politics wadde okudecidinga side kigwe galina okuba. Mudde musome constitution. Mwenna bajjeno abali mu Uganda basajenti bakopolo mudde musome constitution ya Uganda. You are even in the constitution of the Republic of Uganda you are not allowed temukkirizibwa wadde okweriranya ku kintu kyonna ekiyitibwa ekyobufuzi wadde okutwala side. By the way, for your information, you are even supposed to protect Ugandan borders, not to come near even to the civilians, and even to hold a gun. You are not even allowed. Go back, read the constitution, and know your duties. The likes of Muhoozi Kainerugaba, General Elrelo, Pecos Kutesa, Nareiso, please withdraw statement jemukoze ogiteka mu public nga mutiisa bannayuganda temugenda kukkiriza kuwa bya Kyagulanyi Center mu awangudde. This is a treason the constitution of Uganda. This is a treasonous statement kubanga mu constitution kumwe mwenna abambala uniform y'omusolo mu Uganda tekuli political statement wadde okutwala side. Mwagala jijjayo go ahead, mwagala jijje mujijjeyo mayigwe mulimu gwe mulina mwagala jijjayo mujijjeyo gwe mwasigaliza temulina kirala nkiddamu mwagala jijjayo video mwagala gikwatamu nkiddamu mu efuga bana Uganda tewali munnamagye akkirizibwa kukola political statement. Nobody is allowed. Na Uganda mujja kufa nnyo pressure nga temukkiriza video nga tezijja kubeerayo. That's the fact. So mbatumiddeko mwenna aba iso abasse video eno ago mukoota mugaalo monde iso abaseemwayi mwenna abali mu mulimu gw'okujja video eno kwagala gikyankalanya mbatumiddeko mujja kubabeera bulungi temufaayo mugi recording mujja mukama wammwe kyemuyasigaza kyemusobola kukola. Ngenze maaso tubadde tuli awo ne zireeta omwogezi w'amagye gwe tuyita Kalemire ali mu uniform y'omwomu gw'omusolo akola statement ezitakwatagana. Mukulu Kalemire kankubulire ekintu kino ku myaka wakite mwendeka nenkola video nenjimala bemba bimukola mubikola mbimanyi tebijja kujja mu public. Wakite muleka nenkola video nenjimala bulungi kasoke mbabuuze video loud and clear nkole endala oba nsigale ku eno. Just I'm asking bwela dawunde clear nga ngenda maaso njala mpa message yange nti video loud and clear ngende maaso network oyasoose. Nze njala mpe signal the video loud and clear ngende maaso. Okay kangende maaso. So omwogezi w'amagye Kalemire avuddeyo n'agamba nti tebagenda kukkiriza singa Kyagulanyi Ssentamu awangula obuyinza tebagenda kukkiriza bantu bonna bagenda kwekalakaasa singa okulonda kwa 2020 kuwanguddwa omuntu atali waabwe. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti mmwe temuli willing which indicators mwe kennyini ziba implicating mu bintu byonna musuubira okukola.
whereby mwagala kozesa opportunity y'okuba nti babakubya akalulu mwerangirira abantu bekalakasi mubakuba masasi naye si mu Uganda mulimba ekyo mujja kikolera ewammwe gye babazaala so si mu Uganda. Ngenze mu maaso. Bannayuganda mwenna tumaze ebbanga lya myaka 35 nga tukumikiriza President Museveni n'obubbi bwe. Bano abasajja okumanya babbi baba mu nsiko nga babba ebintu ebisibe n'ebitali bisibe. Kati baatuuka mu gavumenti wakati, okumanya nti baatuuka mu gavumenti wakati ne batandika n'okwagala okubba ebintu ebitali byabwe ne babibba ne babitwala. Jara bategeeza ekintu kino wammanga. Okusinzira Uganda nga bebonyebonye n'ensimbi ezibadde zirina okukola ebintu byonna ebiyamba President Museveni ngenda balaga enziba gye babadde babbamu ssente gye tutagenda kukkiriza kubongera mu kisanjade n'ekirala okubba ssente za Uganda. Kubanga bano abasajja babbi eggwanga baliwunzika. Kati ngenda bajjukizaamu katono. Then ngenda kukola video bbiri in fact today. Eneesooka ngenda gikola nkolere video ey'okubiri. Ngenze mu maaso. Ntandise bwenti. Ngenda bawa ebintu bino bibadde bazze bakola nga babba ssente namwe muzeegattire muwulire bulungi nnyo. First, in 2016, I witnessed the ghost story of teachers over 2,000 civilian servants who were on payroll for over 10 years with few individuals profiting from that taxpayers' money. Bagamba nti wano mu mwaka gwa 2006 abasirikale n'abasomesa abawera emitwalo 2 bano okumala emyaka 10 bali ku payroll naye nga ssente zaabwe tebazifuna era zaalibwanga basajja bwennyini abali mu gavumenti okumala emyaka 10. Bano bantu betwogerako. Kyokka nga omusirikale ye muntu asaanidde okuma bannayuganda n'ebintu byabwe, omusomesa yagunjula ensi okuva ku mwana asooka ku nassale okutuuka ku muntu owa degree wa masters. Naye mu myaka 10 babbye ssente z'abasirikale n'abasomesa emitwalo 2. Ngenze mu maaso. Lwali lukyali luto mu mwaka gwa 2007 nga Chogamu atuuse ajja bano babba billions 500 ne bakola ebintu n'essawa zino byotasobola kunoonyaako wa webiri ebya Chogamu mu mwaka gwa 2071 wakati emyaka 13 ne mu myaka 13 tewali wadde ekintu kyonna kyosobola kulwanya kya Chogamu ne mu process babba billions 500. Ngenze maaso. Ne tugenda mwaka gwa 2018 Temangalo ku ttaka eryaliko NSSF muno mwalimu na mama Mbabazi babbiramu billions 11 ku ttaka lye Temangalo. Ngenze maaso. Global Fund mu mwaka gwa 2008 bano babba billions 9.5 n'obutuntundu 8 okuzibba era nga zino sente zali Minister Jim Wes, Captain Mike Mekula, ne Janet Kataka Museveni, kino ekyaviirako ne baminisita bamu okudduka muno mbate n'omusajja gwe bayita Teddy Sezikyeye. Zino sente eza identification cards oba ze tuyita ennanga muntu. Kampuni gye bakwasa okukola kaadi zino bagibbiramu obuwumbi 150. IT alintuma nsambu kati atamanyiddwako gyali bano beegattamu ne Samu Kuteesa okubba ssente zino zitwalo zimala ku mu Uganda. Ngenze maaso. Lwate lulibusa mu mwaka gwa 2011 bannayuganda bonna abakulembeze ku mutendero gwero Suwan be bachairman ba ssentebe buli omu yalina okufuna eggaali maanyi ga kifuba mu Uganda yonna ewali LC. Essente zino zabbibwa obuwumbi bwali buna billions 4 billions za chairman w'ekyalo n'omu yafuna kuwadde akagaali n'aka.
wadde chairman w'ekyalo mu Uganda yonna yafunako akagaali n'aka babba billions 4. Buli chairman w'ekyalo mu Uganda yalina okufuna akagaali akatambuza emirimu gye. Ngenze mu maaso. Mu mwaka gwa 2011 ensimbi eziwera obuwumbi 6 ezaali zirina okusupportinga microfinance support centers zonna zabbibwa eyaliko omumwiko wa president omukyala Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Ono ku ssente zeyabba kwaliko n'ez'ebidiba n'agenda n'azimbamu hostels eziri ku Sapolo Kagwa ng'okimba Kimbodda ebwayise. Kati zino ssente 2011 ezo babba obuwumbi 6. Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Ngenze maaso. Mu 2011 gwennyini twalaba era netukanya bulungi omusajja omufere eyaleetebwa family member we gye baweta basajja balaba kubanga alina oluganda ku genetic oba alina oluganda oba yamuleetanga business mafia basajja balaba ne yeefuga obutale ne butcha zonna ezaali zitunda ennyama mu Kampala okuba nti yatwala obutale bwonna obumu n'atuuka butwala. Ono nno yaliibwa obuwumbi 149 okuva Minister of Finance mu mwaka gwa 2011 obuwumbi 149 oyo basajja balaba. Netugenda mu sente ze tuyita eza pension. Kye tuyita pension ze sente eziweebwa abantu abanyuse emirimu nga bakuliridde ku myaka 65 ku 7. Sente zino zaweebwa ministry okuba nti abantu bonna bafuna sente zaabwe okuva bonna bakulya gavumenti bakulya gavumenti zonna eziiseeko. Zino babba obuwumbi 169 sente z'abasajja n'abakazi abakadde bali bakodde gavumenti bazibba obuwumbi 169. Ngenze mu maaso. Tugenze mu 2012 bana abasajja mu Prime Minister's Office mu mwaka gwa 2012 babba obuwumbi 15. Mu office ya Prime Minister babba 15. Ezo nazo ne bazina ne zigenda. Omuvuyo ogwali mugula ennyonyi ez'emivumba ogwetabwa wakati wa Kano retired Kano Kiza Besigye Kifeefe Salimu Sale mwalimu nono omutujjugo bali bansindikidde nga atache wa Belgium nenga akola ku embassy singo bunyiga akola nga America akola nga atache rwa kitarate bebali muvuyo ogw'okubba okugula ennyonyi enfu ezavira ko Uganda okufiirwa akasirivu kamu. Okufiirwa akasirivu kamu kye tuyita 1 trillion. No Kiza Besigye mwalimu General Salimu Sale mwalimu ono rwa kitarate bibali mu mission y'okubba akasirivu kamu. Tugenze mu sente ezava mu Irish Aid Fund and settlement programs for IDPs in the Western Uganda mwalimu billions 14. Zino nno zabbibwa mu bantu benyini abali mu government abatasobola nakola mirimu gino kutereeza abantu bano bali balina okubeera ne babba obuwumbi 14. Ngenze maaso. Mu mwaka gwa 2015 oluguudo olwavaako Nabe olwali luva Embale Soloti olwabbibwamu obuwumbi 9 mu mwaka gwa 2015 tewali godde go basiba sente zayitawo era oluguudo terwakolwa nakati bayinza okuba baalukola naye nga zizo baamala zibba billions 9. Tugenze mu mwanzo lwali teruli busa ne zireeta oluguudo olulala Mukono Katosi Road eno bagibbako billions 27. Zino nno zabbibwa wakati w'ekitongole ekitibwa Uganda National Roads Authority ne Minister Abraham Byandaala. Ono nno mukiise wa constituency emu eri bitundu by'Eruwero. Ono Abraham ya Byandaala yaliko ne tawuni kiraka wa Kampala gye buvuddeko ko emabega. Abraham Byandaala mu biseera bya Iga oba Iga akyaliyo yali meya wa Kampala Iga Christopher Iga. Oba Osebana najja if I think so
Sibanda najjao oba Sebagala yasookawo Sibanda najja. So during the Christopher Igari's regime ono Byandaala yali town kiraka wa Kampala. Then n'agenda n'afuuka munnabyabufuzi yeesimbawo. Tekyamumalira n'agenda n'akolagana n'abamafia ne babba ssente obuwumbi 27 obw'oluguudo lw'e Katosi naye ng'akyali mu parliament tasibwangako. Tugenze mu maaso. President Museveni ye kennyini ng'omuntu yagenda mu Bank of Uganda n'abbayo obusiriivu 2 n'obukadde 4 ez'okukuba campaign ku mulundi ogwaddirira guno ogusembye ogwaletegerekano kizazije yajjayo 2.4 trillion Ugandan shillings mu mwaka gwa 2016. Yazijja mu Bank of Uganda direct 2.4 trillion Ugandan shillings mu 2016 mu kalulu waako nezitwalibwa. Ne tugenda mu 2017 tuba tulio President Museveni nakkiriza obuwumbi 6 ne bugabanyizibwa wakati w'abantu abaali bagamba nti be baali mu kudiru ey'okuwolereza amafuta mu kula nti emirembe egyali mu mafuta gitereera kye twayita presidential handshake oba handshake mu 2017 babawa obuwumbi 6 ezo mwaziwulirako tezaalina we zaalaga bantu. Ne tugenda ku ebbanja eryewolebwa eryali wakati w'obukadde 379 eza $. Ezaali zirina okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa essaawa zino eritalinaako wadde we lyatuuse. Zino nno ze zaalimu ne mafia gwe baleeta investor gwe twazeewolera azimba eddwaliro eryo ne mafia we investor taddangamu kulabikako. Zino baazeewola obukadde 379 okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa baazibba nerizibula tezina mafia gwe tewolera ssente taddangamu kulabikako. Ngenze maaso. Mu 2019 omwaka gwe twakakube Mbega wano saagala mwerabire nnyo akavuyo akali mu Bank of Uganda ekyatuuse okuba nti waaliwo emivuyo egyakubisa ensimbi empya n'enkadde obuwumbi 9 ne bubulira ku kisaawe between ku kisaawe Entebbe ne State House kubanga ssente zino tezaatuuka mu Kampala. Wano President Museveni we yava n'aleeta omufere bwe okufuuka IGG mu State House gwe bayita Ruth Nakalema. Mu video ey'okubiri gye ndeeta ngenda babulira who is Ruth Nakalema. No, Edith Nakalema not wano ku zino ssente za Bank of Uganda n'emivuyo we ngenda obbaletera video eddako ngenda bbaletera Nakalema yaani bamuzaala wa amanya ge yaani mivuyo ki gyakoze video egenda kuba nsufu nnyo mutegeze bannammwe. Kati Nakalema bamuyingiza muno bwafuuka IGG oba agenda okulwanyisa enguzi bwe bamuleetera atandika okukola emivuyo gy'okukavalinga President Museveni mu ssente ezibbiddwa. Obuwumbi 9 zaabulira okuva ku kisaawe Entebbe mpaka ku State House wana Entebbe ne zibula from there and then. Ne baleeta Nakalema nti akola okunoonyereza ono mafia. Ngenda mubakolerako syllabus namba olwaleero mu video ey'okubira kuva saagala kulwana kweno. Ngenze ku ndala. Ne bakugamba tetwagala weerabire obuwumbi 228 obwa Uganda Airlines procurement saga muno mwe baagulira zino ennyonyi zikutukutuku ezitasobola nagenda mu Oman oba Dubai kulesitunga banna Uganda. Mu kugula ennyonyi zino mwabuliramu obuwumbi 208 ennyonyi ne Boeing ezikyaganya ottuuka. Eyo Uganda gye mwagala tuddemu tukwase President Museveni myaka 5. Ngenze mu maaso. Ne tugenda baga nti teweerabira President Museveni emivuyo gy'azaakoze ng'asazewo nti ebintu emibi bya gavumenti bitundibwe naye ng'ate mu kubitunda bennyini babibba nga babiguza balooza bagenda biguza bagwira ku mbo bennyini babeeguza. Muno omulimu UCB Cooperative Bank, government hospitals, government branches, era zonna zeegabanyizibwa abantu abali mu government. Mu video yasembe n'abanyonyodde UCB kyeki engeri gye bagitundamu engeri gye yatuukamu efuke mu kya mutawazi ani agiri mu mikolo kati agitambuza era lwaki bagitunda.
eyo gye bayita gavumenti ya President Museveni ne hoteli zonna bannayuganda bade bakola emirimu zonna President Museveni babigabana. Ngenze mu maaso. Wetulabidde nti bano abasajja mu 50-year master plan eyaabwe, wetulabidde nti gavumenti ya President Museveni yasanga nti bannayuganda basomesa abaana ku miwendo egya wansi ku university, ku zissematendekero amanene, ku masekendure, ku primary ne nursery. Okuva President Museveni lwe yajja mu nsi ne bagamba tulina okumma bannansi ebyobuyigiriza ebyomuzinzi, ne basalawo bateekewo wakati w'ebyana n'abaana, ne batandika okuteekawo amasomero agaabwe, ne batunda agafa ag'abannansi, ne bateekawo agaabwe og'okuba nti bw'oba tolina miliyoni 2 kudda waggulu tokyasobola kusomesa baana. Universities, degree eyasembayo okusoma bwengentolo yasomera ku mitwalo 4 ku mitwalo 6, ng'ezisembayo zandibadde za lawyer doctorate oba basawo nga zisomera ku 1.5 oba kakadde. Kati bw'obanga oyagala okusoma degree esookerwako mu Uganda oteekeddwa okubanga oli ku miliyoni mu plus. Bw'ogenda ku bwaliyo tekikyasoboka, bw'ogenda ku busawo tekikyasoboka okulemesa bannayuganda abali basobola okusomesa abaana baabwe kubanga kiri mu bo. Amasomero agaali gabannakabala gabannayuganda bagajjawo ne University Makerere bagitta tekyanfunctioninga. Lwali teruli busa Nairobi neetugamba nti diguli zonna ez'abamateeka basomere Makerere Uganda ziri substandard, tezikyakirizibwa mu Law Development Center ye Kenya kubanga abamu bazifuna mbituli mu madinisa nga tebasomye bintu bituufu. Kiba kitegeeza nti Makerere University ku pulani y'abaana abasajja bagitta. Kyokka nga kitajjukirwa Makerere University yemu ku university ezaali zisomebwa ku ngalo nti emu 2 3 4 bwe yabanga tekutte kyakuna yakwatanga ekyokusatu mu kusomesa mu Africa yonna. Genda kugola Moses nze gwempita Google, teekamu okunoonyereza ku kye tuyita search, oteekemu the best universities in Africa. Makerere University bw'otagisanga mu 2 oba mu 10 ojja kwewuunya ekigenda maaso. University yali ekwata ekyokusatu etuuka etya mu kifo kya 20 oba mu kifo eky'e10 kubanga abantu bakikola bakimanyi nti baagala kutta byanjigiriza olw'okuba nti abaana baabwe balina obusobola okugenda obasomeseza ebweru. Njagala ombuli bukyanga President Museveni ava mu nsiko najja n'afuuka Uganda. Munnayuganda ki eyali avuddeyo n'abeera innovative ng'avudde mu Makerere University? Kabere mu engineering teri yali azimbadde ekizimbe n'akituusa ne kigguka wadde okukola empiso wadde ekikwanso. Bwe tugenda mu kusomesa eddagala oba okusoma basoma teri Munnayuganda yali akoze wadde panado wadde okukola eddagala ligema ensiri wadde likola ki tekuli kubanga bakimanyi nti education system balina okukola ki balina ogitta bagitta ne bagimalawo. Ngenze mu maaso ne tugenda mu maaso mu gavumenti ya President Museveni wetulabidde nga gavumenti ya President Museveni ekozesa amaanyi aga waggulu ne banyanyibwa okutandika okubba ettaka mu Uganda ekyonoonero, okusaanyaawo ebibira, okusaanyaawo entobazi, okutwala ebintu byonna ebyali bya gavumenti. Gamba ng'ebisaawe, amasomero. Ebisaawe bino nno kye boogerako kwe kuli Nakivubo Stadium. Nakivubo War Memorial Stadium ettaka nno lino lya Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi oba lya Bwakabaka bwa Buganda eryaweebwa abalwanyi abaava mu ssematalo eyasembayo okuba nti babaterawo ekijjukizo ky'okusambirawo omupiira mu byobuwangwa bya Uganda. Ettaka ly'e Nakivubo lya nkizo nnyo y'ensonga kubanga waliwo nnyini lyo mwe baalituumira erinnya eryo okuba nti Nakivubo. Ekyo nja kibanyonnyola ku Sunday mu programu gye naabanzizeemu nga nkyadde Bulange Mmengo kuba nnyonnyola Nakivubo yajja atya, lwaki bamuyita Nakivubo. Mumpulira bulungi kubanga Nakivubo ebirwa byerabira. Nakivubo nga mwe mukiwulira ebirwa byerabirwa. Ne Kampala mwe ababaza mbu simanyi Kampala zibeera impalas oba zaali impalas. No, it was a wrong information. Kampala yali mpologoma eyali empologoma ey'emirembe so si ziri impalas. That is wrong information. Njaba buli ku Sunday mbabuulire ekituufu ekyayisa Kampala kye bagiyisa Kampala nga nkomyeyo ku Sunday mu video mukitegedde bulungi. So mu kusaanyaawo ebibira, mu kusaanyaawo entobazi, okusaanyaawo ebisa byonna bizannywamu omupiira nga Nakivubo Stadium kubanga Nakivubo Stadium yo ettaka ne liizi eryaggwako lyali lya myaka 99 liizi yaggwako. Ettaka libalina kuddayo Mmengo terizibwangayo. Hamu omuvubuka omuto n'atwala ekisaawe ekyo mbwakizimba mu arcade azifu. Tugenze ku masomero nga Kolo High, Shimo Demonstration School, ne tugenda ku PTC land. All were taken and privatized by President Museveni himself and his family. Eyo Uganda gye mwagala twongere emyaka emirala 5. Eyo Uganda gye mwagala twongere. Nyenze maaso
ne tugenda maaso Museveni yeetera ogwetuyita super minister Sam Kutesa omubbi abba n'ebyoya by'enkoko wabisanze nga bimanyiza amala bitesitingako nti si byoya n'amulonda okubeera foreign affairs minister Sam Kataha Kutesa era n'alondebwa okubeera nga president Jowan wa UN obubbi n'abujja mu Uganda n'abutwale ku international level n'atuuka okukwatagana omukyayina omu gwe basiba emyaka gy'atamanyi okuba nti yasaba enguzi okujja okukola emirimu Uganda nga ne mu kye baali basanzewo okukolamu kwe kwali kuddira ekizinga ekyessese bakikwasa omukyayina ono bakikolemu kye tuyita China town era yali egenda okusooka mu Africa yonna nti ekizinga sese kyonna bali bamaze okukiguza omukyayina oyo bakole mu China town yeno $1 million gye baagabana wakati wa President Museveni ne Sam Kutesa eyabawa omukyayina gwe era Sam Kutesa ngakola nga president wa UN myaka 10 mu mwaka gwa 2014 ono mu America ayinayo omusako amuyita suspect Museveni ayina file number eriko exhibit enamba njera bidde ne Sam Kutesa exhibit aba 00 bikoze bitya ne namba yabwe jeri Sam Kutesa tasobola kulinya mu America era basobola mukwatirawo era tasobola kudda mu New York wadde okusimba yekigere basobola mukwatirawo ne bamusibawo kati twadira obubbi ne tubujja ku national level ne butwala ku international level bano basajja be mwagala tuongere tuwe Uganda yaffe kiche mwagala batutuuseko ekirala tebagenda tandika kutuuma ffe ate kutwandika kututunda olwede batutunda ngenze maaso njagala buli muntu ali wano ng'osindika ssente eka ng'oli wabweru wa Uganda waliwo ekintu ekyansurprisinze nti ssente zetusindika okudda eka ng'oggyeko okuba nti bamafia baziteegera mu Bank of Uganda bawa regulations mu banks zonna ez'ebyobusuubuzi gye tusindikira ssente ne bateekawo kye tuyita currency remittance okuba nti nsindise million bagenda kunsalako 30% ba 20%. Waliwo ekira kye tuyita value added tax kye tuyita VAT. Mukimanyi ssente ze musindika okuva e Bulaaya zisalibwako value added tax nga mujjeko ziri remittance ze basalako naddala mu abaana bali mu Bwarabu waliwo kye tuyita VAT. Kino nja kufuna kafulwa nnyongero kinnyonnyola bulungi okenkiba nnyonnyola bulungi naye nga it was surprise to me to see that all the money which is sent in Uganda bazindicating ko babazongerako value added tax naye ate nga waliyo ne income tax. Kati wodira sente z'omuntu ali ku kino ozongerako VAT musajja mwenga muli babinyaate obubbi bususse no kino njagala nkibalage wano. If I still have these documents here, mulindeko mutumbuireko wano. Nyisiza nnyo okuba nti sente ziriko value added tax muziraba bamunakiraba zizo kino kijja kwetaaga ba economist batubuulire mu financial system omuntu atandika atya okusindika ssente okuva mu nsi mwali naddala bano abaana abali mu Middle East ne mbagamba nti mubacharginga value added tax ku ssente ze bakoze already nga waliyo waliwo kyemukola mu system okubajjako ssente zaabwe ate ne mbasala kuba kati eno gyenina wano omwana yasindika $1,000,000 ne bamusala 5% VAT ku ssente ze mwamusala 5% VAT, the value added tax. Njala kwebuuza mu currency mulimu value added tax ku ssente z'omuntu ze yeekoledde ku kyeyo. Njagala kwebuuza. It beats my understanding. Because mbadde mmanyi bwe nsasula company gye mba nkozesa okusindika ssente ne zigwa ku akaunti ya Uganda, Bank of Uganda eyina obusente bwejjaku kati ate tebusikya buli busente ebba bubbi okukumba bukukumbi ewe nandiro
emisoso gya government we gyandigwereddeko naye ate then you include on value added tax on my fucking money. You include value added tax on someone's money zatobedde ngolole mwamaze eddoziba. Eyo tax we bajja eri muginnyonnyola abantu siwakanya misolo gya government niwe bajja eri muginnyonnyola abantu. Nze mbadde sigimanyi gyeri naye bwebanga gyeri for real nga gyeri mateeka lwaki emisolo temuginnyonnyola abantu agenda okumucyaginga nga tege nti value added tax ku ssente ze bagenda zinzijako. Tony Adams agenda you said 30%. I said 30% ku ssente nga zitutse ku account mu Bank of Uganda ze bajjako naye ate bajjako ne 5% eya VAT on the same money. Kino kisanga ataakidde kale ndowooza njagala no video gikomya wano bagambye it's real we are tired of those too much transactions. Very true. Me they charge me 5% every transaction I make. Maybe nga gyekiri nga tebakinyonnyola bantu naye nze njagadde kyebuuza gyekiri bwe kiba gyekiri Minister of Finance ne Bank of Uganda eva ennyonnyola abantu ku ssente ze basindika mu ggwanga lwaki bajjako VAT ate nga bayinza n'okuba nga olwedde bajjako income tax. So they have never been charged before. Simanyi, I'm just asking. Siwakana. It's always seen on the papers 5% VAT. Yet maybe nga gubaddeyo. Naye ate ono Patrick Mudinde agambye VAT is only charged on the products. That's what I know. Because this is value added. When you say that value added, you are adding a value on a certain product. So that they can charge you any cost of tax. But on the currency, it beats my understanding. How dare you charge someone 5% ku ssente z'abasindise? It's a value added tax. Nga President Museveni agati ebintu bino emukola mubyongereko omutindo oba kuchargingawo omusolo ng'oyongeddeko omutindo bivuddewo bimanyidde bikyuseemu abongerawo ku kano ka value added tax naye ku ssente mutindo ki gwe muzongerako oba okuggyako bobbi. Kanzijje ku Nakalema eno video ngimaliriza kanzijje ku Nakalema nzijja mu video eyokubiri munansonyiwa kanzijje ku Nakalema mutegere yaani komeza wano tusekane mu video eyokubiri. I'm coming back.